Hani yakoze iki? Hani Kayizi bannange kujja tulabasamira nga munsi muno. Ajja tubuchenkola kimu. Kayizi atutambulirako buli we tudda sibe tunanya kutuzi. Ajja tukikola ki? Kati mbadde mutugamba ki? Nambi bakuwadde landi ziri muno okwekutula. Nkugambye. Sekataddemu landi. Ekabulesi. Mashallah. Naye mukubye ekintu kino mulumizza abayaaye. Kibaluma. Tekiyinza butatuluma. Ate ffe twagalana. Really? Naffe twagalane. Ensi eno senga inako bakulusumu ng'enkumi ezi senga tebalina kye batugamba. Actually nze mmanyi n'omwami wange musanyufu gyali kubanga Sheikh yeeraliikiriranga nnyo omwami alimpasanga amaze okufa. Yangamba nga kulu obaani alikuwasanga kukoze ekyejo niraba Allah wandeetedde omwami kwegamba olaba Sheikh ng'akuzeemu naye nga woolaba Akram eriisa eryo n'omugenzi bwe yali nasaba Allah mpa omuntu afaanagana mukono omwami akupoza omwami wange yali mulungi nga njagala ntambule n'omuntu nga tanswaza ni Allah bannange mumusabe ky'omusaba kyakuwa munnange gye balina ebizibwe kati yalinga ng'omukkiriza ng'agamba bannange mukyala wange ani alikuwasa yali alikiranga nnyo agamba bandi baawo ntya kubanga nga buli kimu nga ndabiraawo buli kimu nze nakulira mu bintu birungi ze sibonyebonyeko sirabye ku nnaku mpozi n'agiraba mu Kabuli kubanga kati ye batugamba simanyi waliyo emisota waliyo biki okuva Allah we yampa Sheikh gwe namanya yekka nga nkyali mwana muto era owokubiri mwami gu Ministries. Tuze kukyamisana. Tuze kulya ku fish. Ayagala nnyo ekinyeebwa ekyo. Ekiri mu matooke mulimu akazigo. Omwami wange simu yaaye abo bonna bagamba nti mwami wange myaye balina ennugu basuubira nti oba oliawo bye banannewangulya ne byaganye ate abagamba nti enswa z'obusiraamu badde basome obusiraamu abantu basome andi bafune ebyokukola fe batuleke bafune ababaagala nabo banyumirwe ekintu kino okitegeera nibo bafune ababaagala banyumirwe omwami wange bamwesonyiwe batuwe obudde ya fe tuli mulaavu kati omwami wange njagala addeyo mwewumuzeeko omukyala ajja kulinyanga akanyonyi luwana abayagadde oba after a month oba 2 weeks wayagalira kubanga tewali kitaliiwo ebeera just ticket yokka tuzeeko out breakfast nagiridde waka so wano batuyise batugabule lunch era we mutusangidde namu nzize wano as a good friend nga omukwano omulungi okulaba nti bali musanyu beyagala manya Uganda tebagala bantu wamma beyagalira musanyu so batera okuteekawo embeera n'ebyo abatalina byakukola ba nothing doers. Ajati mwagala bwagazi mukyala munnaddiini nnyo mukyala atya nnyo Katonda mukyala alina nnyo omukwano empeera nazo alhamdulillah kale zaagala kubeera emirimu gyonna egisinga gye tukola tufunamu empeera neekolera ssente zange era kyova olaba mu buvubuka bwange Hajati namuwadde waabeera ne mutuwe space mutuwe obudde fe tumanye ebbanga lye twerabidde oba lunaku lumu oba myezi ebiri fe twagalana ensonga enkulu nti ndi ne Hajati we are happy doctor ali fine so alhamdulillah saba Mungu atuteeremu baraka ekirala njagala mumanye nti ebulaaya eyo gye tuwangaalira abantu bangi nnyo basoma ebintu bingi nnyo nesi gye emirimu gye bakola ki gye bakola kitegeera bantu bangi bavudde e Uganda nga balina ebitabo ebyamalayo naye ng'atuuka eri ng'akola kireeta ssente. Programu ene kutusibwako aba Kisitu Electronics kalonda w'amasannyalaze yenna gwe weetaaga solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna flat screen sizes zonna fridges kosa n'amasimu agatayitamu mazzi basangibwa ku Anifa Tower n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Aba Wamato Estates Management Uganda Limited abasolooza ennyumba z'abapangisa nga zikulemeredde saako okuziddaabiriza wamu n'okuzimbira gwe azeetaaga basangibwa Lungujja ku Mackay Road junction
location ya mwana mujimu kosa n'ennamba z'essimu nga woziraba wansi awo. Kato akola constructions bo bakugumbya okuzimba bakolera plan y'ekizimbe kyonna nga w'ogyetaaga ennyumba yonna gye weetaaga kosa n'okukolera biodigester septic tank ez'omulembe guno ku bbeeyi ey'okuteesa bbeeyi nnungi nnyo basangibwa na Lukolongo kosa n'ennamba z'essimu nga w'oziraba wansi awo. Ziwa and Sons bo bakuwa ebikozesebwa mu kisenge ofula ekisenge ky'ekyomulembe nga ofuna bed cover amasuuka mosquito nets, pillowcases, duvet, bed covers. Abasanga ku Mukwana Arcade n'ennamba z'essimu weziri wansi awo gwe yeetaaga delivery. Honeypot Herbal Gentle Wash kakuma omukyala nga muyonjo kamwonya okusiibwa okuwunya saako infections ez'enjawulo. Kasangibwa ku Frinka Pharmacy ewandegeya ne supermarkets okwetooloola Uganda yonna. Sozo Properties bo bagula ebintu ebikozeeko eby'omunju restaurants, gym, saloon, properties ng'amayumba n'amamotoka nga bikyali mu mbeera nnungi. Kireka Kamuli Road gye basangibwa nabo ennamba z'essimu weeziri awo. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music, osobola okubeera nga ate ne music we omupya omunyumirwa bulungi nnyo. Hajjat omwami we bamukutwalako eyo gy'alaze okola otya? Ate nga bamutwala batya? Ati katali naawe ate ffe tubamanyidde balaba babiri. Oze bamalaga mutwala. Nze si kyangu nno okuntwalako muntu. Ati nalabye ebifaananyi nga bagamba nti twafunye zipoloti ezikaayanirwa. Eziriwa. Ati kati n'omwami naawe mwenna mugwa mu poloti ezo. Sibitegedde. Mbone bugingo bamugaseewo. Ezo mpozi z'abatalina byakola. Bannayuganda byakola mulina bitono. Kyogaba gwa katambi tewakalaba akoli munno waakaayanira eri. Simanyi byabwe. Byabwe really. Neje tuyita ku street tulaba abawala bagamba nti Akram ono yali baamu ekyama. Kyamaki? Bwe bagamba? Iye. Layira. Kyamaki? Bwe bagamba mbaleka alina ekyama. Tubireko kiba kyama ng'abeera. Siri mwana muto naawe. Nze nakuzibwa. Ntandika okubuulira ate ebyeri basenga ebibeera eri emmanju mu kisenge. Ati biba bibyo. Ati bibeera bya bonna. Nedda bambi. Mba nkisusizza. Ogambye Akram addayo South Africa. Addeyo mutwewummuzeeko kuba kati buli wetubeera nga mutunoonya. Kati wanaddayoko ne yeekweka kali genda okudda. Embeera eteredde. Singa agenda nadda nga ate oli omukyalo omulala ali eri. Naye afuuse aki. It's okay. Ffe abasiraamu tubeera bana. Ne mama wange teyafumba omu. So Akram toli mu mbeera nti omwagala lwakuba nti ali yekka. Ne waba alina gwali naye gw'olyokke. Nze bye tubitunuulira. Ffe abakyala abasiraamu kasita nga omwami waakwagala ebirala si bikulu gye tuli. Omukyala eri South Africa si musiraamu kati gwe omusiraamu w'obubaka. Nga mumuwangaani tugeze. Anti kati gwe okimanyidde nti musobola obbeera ababiri. Nze simumanyi koze omwami wange tamunyanjulira nko yangamba nze mukyala wanjagala nze omu. Kati ntandika nti okubuuka we nina okukoma. Kati omukyala wambuuza nti oba ku bumpangaani muddamu ki? Gwenga mujja. Anti kati nze mwomi tannaba kiŋŋamba. It has to be official nangamba nti olina omujja ogundi. Nze sibimanyi. Kubanga nze embeera naye ayogera cool. Kati omuntu wagamba kaizi nkukooye. Taka mulekaawo mule mirembe. Mali yonna yagabwa buli omu naafuna ekikye. Omuntu wagamba nti oli wa mivuyo aba mukyamu. Obuvuyo. Wateekako omusika. Ozzo wamba bintu kati wuno wambye n'omusajja. Kati kaizi kankubuulire. Banagana tumina byakukola. Nze nabya ne Seeka Omwego mwagala ennyo, a very big celebrity sheikh for 20 years. Wali ompeddeko mu kavuyo ko naze ndi nkoko njeru. Mwandibadde munda mu kintu kyonna. Kati nze nkola ebi salimu. Ye yanjogera kati wennafa ninfuna ebizibu then you got to know me. Ate sina kyenkola nga maka gange nga bwe twabeeranga n'omwami wange tetwakyogerangako. Oba nti ba abantu ab'ebweru alemu okufa kubimba kwata mu maka ge. Nayagala ataatesize Kuluthum yabeeranga n'omwami we babiri ne basula babiri ne bukeesa babiri okitegeera. Akati abo bonna boogera ebyo nze tebinkwatako nze ngenda mu maaso era tebina kibigenda kunkendeeza. Era mbasuubiza emyaka gyonna mujja kundaba ne Akram. Ne abamu bagamba eyago mu nkubo nti ekyakulamu kiri mu kuziba kiri ekyobusi kakyo kyaggwa kitya? Ate bikwatagana bitya?
nti bali banga liri ebyaliwo nti waliyo omusika agenda okujja tebina we bikwataganira kubanga abantu balina byakukola naye tibugirita nga teyazzaawo kati ate nze mwogerera gwasika sinze mwogerera kati gwagala ajja tibugirita zirebola okuba nti yajja taziza banegaya tebalina byakukola bateeka obudde mu bantu bateeka obudde mu bantu naye okkiriza nti gwe nodda n'oyogera ku musika gw'oli gwe yeerondera nakyo nebeera issue gy'oli bane bannayugande tusuubiza n'agenda okuva ku nnyonyi ajje muddu w'enkulu egenda okubeerawo ajje nze nkola ekyo mwami wange kyeyangamba nga tuli naye mu kisenge abantu abo emyaka 2 for starters you look beautiful young girl how old are you tofaayo ngamba mashallah kubanga onyirira kusuma mashallah osinga ne bana abawala b'emyaka 19 kaizi genda tambula onviire ogenda otuula eri nesonyiwa munesonyiwe let me be naye omwami azeyo nga temugenzeeko mu jimu mpulidde bamugendeko mu jimu morach simanyi lwaki sebagamba kapo egendeko mu jimu really tujja genda eddi ate mwetaaga jimu anti munsobedde kiraki bagamba mugendeko mu jimu bibabuuze simanyi Yalibaga kagaba bino byokola bino byoyogera ne byotunula nga byetaaga jimu. Really? Oli mugamba mubiri. Neka tokyabirayo mu office oba ebyokukola nga Akram amaze kudda. Gende mu office ndabo basiri kati eno lunch time. Hata Akram akusanze. Eno lunch time. Omulekera ali ng'ogenda okukola. Bino yagala bimanya. Bannange. Lwaki nedda nti Akram yaliko. Aha. Kyokka inginiya ne dokita. Ako bwa dokita bo tebabwogerako bwa inginiya babulemeddeko. Tebalina byakukola bannayuganda. Bannayuganda bafuna abasajja bafumbirwe bawase buli omu afe ekikwata mu makaage. Bave mu mukwano gw'abantu. Abantu bagamba mumumenyewo kapo yabemanye apa oyo muleke mukyala affe ne mwannyinaze nabo beeyagale mufune ebyokukola kati gwe kuki ekyobuuza kyaweereere mubaleke naye nga zo tiipu like zijja kulema aliwo zino zogamba omwami wange mumuleke ate nze yamusooka mu bufumbo ate mujjako ntya tips omukyala ate kati mujjako ntya tips naye mulina byemufaanaganya nani ne Rwema kirungi kibba basajja mitwe bityo n'omusajja bamubba batya omusajja jena kugamba nti nkwagala kati oba omubbi oti nawe n'omugamba nkwagala kati oba omubbi oti basiba bagamba eriiso olwokuba omuwala amwefaanana eriiso nti mujjako amataala naye ennyumba nesigala ng'eyaka nze ku lusumu mbatya ne lwaki temutuviira bannange ala yakola case bajja bakwongeza omusaala ku mulimu gwe amanye okusaka amawulire sekusaka amawulire nze tebangambe owo wamataala gaaka nga tujje mujjako amataala naye ennyumba nesigala ng'eyaka olw'amaaso amanene buli omu yetunulako ate bwayi Akram kaddeyoko mu mwesonyiwe aligenda okudda nga mukkakkanye si kyekyo naye kati mu byeddanga siri amawulire gwe yagambye akola ki ate bikwatako as long as kyonna kyali nze mwagala okitegedde oba inginiya oba si inginiya oba biki tasobola kuba mufere leka mukkakkanya tasobola kuba mufere bye balina okwogera abatalina mikisa mu nsi bo bali okukwatibwa bantu nsaara kati ona muzayirayo ddi akaana abatugambye kati kaize ombuuza nga ssenga wange oba nga abalumirwa batandisa okugamba nti kaakati obudde bwo concentratinga okufuna ebibala by'ebikolo ebyokugattibwa bunaalabika ddi tulabe ne kumwana tujja bategeeza nga we namubalaze nti omwami wange wuuno era byonna nja kuba mbategeeza ye ntale wamukolawo byomusuulawo mu byaddala
yali ayagala nnyo naye yali akimanyi yali anti era singa nali mwagala nandigitutte yali akimanyi jesi yali agala kutunda buzigo bwe kivula yejjayo kati lwaki wali otwala ssente ze eziriwo yabagana ne ssente ze nazitwala yakuwanga ki abaana be basomera wa alyoka aweerera owange ezo mboozi nawe bantu bayaaya ab'ekibuga bye beenyumya ebyo naye talina busobozi buweerera mwana wa Sheikh oyo tabulina alina buweerera babe so oyo omwana okola otya weesonyiwa omwana wange omwana wange mwesonyiwe yogera ku mwana oyo mwesonyiwe omwana wange mumwesonyiwe naye nga jati oli mulavu ate nkusanyukirako alhamdulillah nkusanyukira kuzinkwata wadde covid gyali oganye ate nga oli mulavu baby shower gye nninza oba egenda beeti inshallah wala Kuluthum okola kyejo wano nga toli mu baby shower olonga twatuusa ya UK Dokita mukyali mwana mmuno oba yaggwako tukyali ate honeymoon eggwa obufumbo bw'omanya engeri gy'obutambuzaamu sibimanyi ebyobo oyagala ngende kati gwe kyekigaana okuwasa tonatuusa kuwasa nyina bembeera nabo wangi love kale sirinze mukwano kakati olina bobeera nabo lwaki tobatongoza byemwabadde mwagala mbeeremu ebyo ebyokukuta nebyo ebyokukuta wali obibaddemu sisobola sibeera nga mu ebyo bintu bya kiyayi kati mubiveemu sharia nze banzaala bankuliza maka masiraamu ne tukula nga tuli bannaddiini kati read lwaki nfuna omwami netusimbagana ne mukukusa lekera okukusa abawala bange leeta abawala affe omukolo tujja gusonda you make it official simanyi munange simumanyi nnyo naye yali mukwano gwa Sheikh nedda yali invite nze ku gundi alina TV wali eri Salt Media nali ngenze ku TV era ayise gwe mubona tebatera kufuna bantu babakyalirako nedda Bujingo yali mukwano gwa Sheikh temwalako ku ka video ng'agenza omukyalirako I think mwakalabako as a family friend nega Shumbo yali mukwano nnyo gwa Sheikh batamale mirundi gamba okuuma tafanna Sheikh wafanga omuntu afaanana Sheikh amaaso height kala obunene olunga wejjukanya laavu eri kigendererwa kyenakulirako era nali njagala ekifaanaganako bwe kiti so njagala oyongere okukubira abaana Uganda ekifaananyi onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omunauganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe
nga kyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nti olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga lyabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu ekitali kweri gundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peeva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwe njogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti emyaka gibe 2-3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamwokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa. Enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwasaganye